ku lunaku lw'abavubuka mu kkanisa ya Katwe Matters Church e Katwe olwa Ssabbiiti n'abakulisa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bazze mu kuŋŋaanira awamu okwebaza omutonzi w'eggulu n'ensi. Wano omukulembeze w'abavubuka mu busaabadinkoni bw'e Mmengo Lubega Robert ayaniriziddwa okwagala okumanyika mu bakristaayo era nga yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa. Oyo mukulu w'abavubuka mu busaabadinkoni bw'e Mmengo omulala bw'atomagana yagenda okutubuulira olunaku lwaleero. Bano bategeezeddwa nga bagenda okuddukira abantu abakoze bakasasula ekiteezi, kale nga buli omu alina okuwaayo kyonna ky'alina okulaba nga bayamba abantu abo. Leero tugenda kuwaayo nga bwe muwulidde olwa bannaffe ab'ekiteezi abaagwa ku njege eyo gye mwawulira mwenna, era bye tugenda okuwaayo ensimbi ne bw'oba nga tubireese leero tukyalina olunaku olw'enkya ofiisi ejja kuba nzigule ensimbi, era ekigo kye tugenda okuteekawo ekya mission kigenda kukola omulimu ogwo. Kwata zonna z'olina olwa bannaffe abo tuweeyo. Oluvannyuma Mwami Sega ayitiddwa okubaako by'ayogera ku nsonga y'okuddukira abantu b'ekiteezi ku lw'okuli lwa Ssabbiiti etandika enkya. Naye ebyo byonna babigenda beeta mu ofiisi eya sekuritayo wano, Mukama waffe yeebazibwe. Buli ajja n'enkya waggule ku lwokubiri twolekera okusaasira bannaffe abafunye embeera eyo. Lubega Robert mu kigambo ky'asomesezza abakkiriza atambulidde ku mulamwa gwe yatumye ebibala by'Omwoyo Omutuukirivu era nga atandikidde mu kyoto ky'Abagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 22 okutuuka ku lwa 23. Bwe tusoma mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri lwa 22 n'olwa 23 boogera ku bibala eby'Omwoyo Omutuukirivu. Wagamba bw'owati naye ebibala bya Mwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obulombeefu, okwegendereza. Abafumbo bakubiriziddwa okubeera n'ebibala by'okwagala mu maka gaabwe ate babeere mu Mukama naye anaabeeranga nabo. Mubeere mu nze nange nammwe, tubeere mu Mukama Katonda naye abeere munange bwe tamubeera naye takola ki? Ate yakulya ebyenkulaakulana mu kkanisa ya Katwe Matters ate nga yesenkuwa Delta TV oweesha Dr. Kanugasa Lulentakke alaze obwennyamivu ku bavubuka batayagala kukola era n'abaako ekyokulabirako ky'abalaze okubaako kye bayiga. Naye abavubuka obeerawa, ovaawa, ani ayinza okuweera obujulizi? Mpulira essanyu nga ndaba Kano nga tutudde naye sebo yimirirako. Njagala kulaga abavubuka bano, abavubuka omwami ono bw'oyima ewaabwe n'okasuka ejjinja ewa Taata Sonko lituuka. Twakeeranga busaawa ez'okuwummula nga tusanga asimudde sheedi ya maama yali nnene nga nnungi, ffe ne tujja ne tuddugaza nga tugenze for coaching. Yasiimulako ku sheedi nange ne nkolako bye nnakola. Nsanyuse nnyo okulaba sebo abavubuka eyo sitole ejja bamala. Oweekitiibwa Dr. Kanugasa Lulentakke ategeezezza nga bagenda okuddamu okukozesa ekkanisa yaabwe ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja era n'abategeeza nga balina okugiddaabiriza bweru esobole okulabika obulungi okwawukanako n'ebizimbe ebirala kubanga eri ku luguudo. Nicholas Bamwine yakusakidde eggulire lino ku Delta TV Amasukkulumu. Nteekateeka mmwe ennaku ze tugambye eza 8 ezo kati tulina akagwa ke tugoba 8 tuteekwa okuba nga tuyingidde. Tentugabe tetujja zijjawo olw'ebyo bye tunaasanga ebweru nga tumaze okusaba. Naye tulina omukisa nteekateeka mmwe okulaba ekkanisa eno. Omanye ekitooke ekifa nsalira ekyo mukimanyi? Ekkanisa mugiraba tugisalidde munda, ekiri munda kyonna ekiriyo kati ebisinga baabyekutte. Luli nabimenya ne tugenda mpola naye ebisinga baabyekutte. Naye ebweru wano tuleseewo buli omu afuna omukisa nga naffe abaasima omusingi ne tuzimba bwe tulina omukisa ku kkanisa eno, nammwe mugenda kubeera n'omukisa bwe munaasabika ekkanisa eno ne kafeesa akapya, ekkanisa ya Katonda, ekkanisa yaffe Mukama mwatuuza erinnya n'asinzira omwo n'atuwa emikisa eddemu okulabika obulungi nga bwe kisaanidde. Tuli ku luguudo, ekyo temukyerabira. Nicholas Bamwine yakusakidde eggulire lino ku Delta TV Amasukkulumu.